Owai. Sebo. Waliwo omuntu alabye Lugonvu nga amulabye emyaka 2 emabega. Era nga bw'omugamba Lugonvu alaba Lugonvu you are online. Lugonvu wa TikTok, Lugonvu wa YouTube oba Lugonvu wa Facebook. Ne beerabira nti Lugonvu yaliko omusunsuzi w'ensonga. Ow'amaanyi nno. Simanyi oba nali w'amaanyi naye naliko. Naliko omu ku abo eggwanga bye liririnda okumanya biki ebifa mu nsi. Ne leero mbadde mpitaayita ne mbaako emboozi enkuteko. Ensi eri mu kaseera ak'okusomoozebwa, ebyenfuna by'ensi eno biri wansi, ensi yonna, si Uganda yokka. Naye mbadde mpita ku mawulire ne nfuna emboozi enkuteko ekwatagana ku ggwanga erya America. Obadde okimanyi nti America ebbanja lyayo nga bw'owulira nti ebbanja lya Uganda lituuse mu ssente bwe ziti, ebbanja lya America liyingidde triliyoni za $40. Triliyoni abantu bwe bayita obuse obwa $40. Era kino kibadde tekibangawo mu byafaayo by'eggwanga erya America okutuuka ku bbanja erya triliyoni 40. Tuyambeko mu za Uganda okutumenyeramenyeramu ziba mmekaawo? Kyensobola okugamba nti bw'okwata calculator nga togyesiga bulungi n'oteekamu triliyoni 40 n'ozikubisaamu tuteeke ku rate ya 37,000 nga calculator togyesiga bulungi eyina weegenda okukoma okuyingizaayo. Eyina wejja okukoma naye bw'okomputinga triliyoni za $, nga tubalidde ku rate ya 37,000 mu za Uganda obeera mu triliyoni 14,885 triliyoni za Uganda. Sente ze babanja America ziri triliyoni za Uganda 14,885. Jukira nti buli triliyoni erimu biliyoni 100. Buli biliyoni erimu miliyoni 100. Kati ekyo nsuubira kisobola okuyamba okumanya sente ze babanja America mu za Uganda. Zinzo tutambuzaako ezo zitatambuzaako kyenkana ki ku budget yaffe? Okututambuza sinti bagenda tuwola ngamba ze bagibanja nga yo singa nga tugende kakati wane waffe zinza kututambuzaako kyenkana ki ku mbalirira yaffe nga bazikutte ezo. Nze nagamba abantu nti okubala kw'omu kibiina saali mulungi naye okubala kwa sente nkutegeera. Nga tubalirira kubanga embalirira ya Uganda twogera ku ya mwaka 2026-2027. Eriya Embalirira 2026-2027 yali yatandika okukola nga lumu July. Omwezi oguwedde in fact lwe yatandika okukola yali ku triliyoni eza Uganda 84,300 eza Uganda. Kitegeeza nti bw'okwata triliyoni nagambye triliyoni nye eza $, mu za Uganda ze triliyoni 14,885 bw'ozikwata n'ozigabizaamu 84.3 triliyoni kitegeeza nti zino sente zirabirira embalirira ya Uganda oba zivujjirira embalirira ya Uganda okumala emyaka 1755. wangi tubakubazzukulu babazzukulu okumala emyaka 1755 nti bwe bakwata embalirira ya Uganda eno ne bagikubisaamu emirundi egyo ne ze sente America zeyeetaaga okusasula amabanja. Naye ekimu ku bisinga okweraliikiriza nti sente zino okuyinjiwala ziyinjiwadde nnyo mu kisanja kya Donald Trump okuli ne kino ekyokubiri. Baali batunuulira omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2023 ba Congressional Budget Office CBO ne bagamba baali bateebereza buteebereza nti bwe tunaatuukira omwaka 2028 embalirira ya ebbanja lya America lijja kuba lituuse mu triliyoni $40. Kye baabalirira okubanga kituusewo omwaka gwa 2028 kituusewo 2026. Ekyo ekintu kyeraliikiriza. Kubanga otunuulira kiringa oli bwanaga nti Uganda bwe tunaatuukira omwaka 2030 tujja kuba tulina population yaba oba obungi bw'abantu bwa bukadde 7. Ne tugenda okutuuka mu 2028 nga tuwezezza abantu abo. Kiba kyeraliikiriza kubanga temwakiteekateeka
kubanga kituukawo mu kaseera ako. Tugondezeemu emisinde kwe gikuliranga boga nti ewaffe wano gundi looni eyo eddukira ku misinde bwe giti. Yes, ebbanja lyabwe liddukira ku ebbanja lyabwe lyeraliikiriza. Naye nga bwe nkugambye nti likuze nnyo ku mulembe gwa Donald Trump. Kati nja kuzzaayo okuva omwaka 2017 omwezi ogwa January Trump we yatandika ekisanja kye ekisooka. Trump wajjira mu buyinza ebbanja lya triliyoni 40 eza dola za Amerika eryogerwako lyali mu triliyoni 19 n'obuwumbi 95. Ekisanja kya Trump ekisooka yeewola triliyoni 7 n'obuwumbi 8. Nga zino zaali za kuvujirira n'okuyambako okulwana ekirwadde ekya COVID-19 ekyabalokawo. Okuva lwe yajja mu buyinza mu January wa 2025 ziri 7.8 trillion yazeewola mu periodi eri ekisanja ekyasooka. Kaakati bw'obalirira okuva lwe yajja mu buyinza kino ekisanja kyakomyewo kubanga jjukira yajja ogwasooka n'avaawo Munademokrat Joe Biden najja kati yakomyewo ekisanja kye yakitandika January 2025 mwaka oguwedde. Bwe tubanga mu mbala ennyangu yakamala omwaka gumu n'ekitundu mu kisanja kye ekyokubiri. Naye mu bbanga ery'omwaka ogumu n'ekitundu lyamaze mu buyinza mu kino ekisanja kye ebbanja lye likuze ku triliyoni 3 n'obuwumbi 8 eza dola. Kitegeeza nti ku bukulembeze bwa Trump bwokka ku bbanja erya triliyoni 4 abakulembeze ba Amerika lye bamaze nga weebali ebbanga lyonna, Trump nga ye yekka ayinako ebbanja lyaleetedde Amerika lya triliyoni 11 n'obuwumbi 6 nga ye omuntu. Kubanga ojagamba nti ne Biden, kubanga ku bukulembeze bwa Biden ebbanja lye lyakula ne triliyoni zaali 8 n'obuwumbi 4. Wano twogera ku Amerika dola. Naye era nakyo kyali kisikire olw'okuba nti kyajjamu ekirwadde ekya COVID-19. Okuva omwezi ogwokusatu mbadde ntunuulira ebibalo nga balaga nti okuva omwezi ogwokusatu omwaka guno kati njagala ombaliremu twagenda okutuuka mwezi ogwokusatu nga ebbanja liri mu triliyoni 39. Okuva omwezi ogwokusatu teginnawera na myezi 5 Trump agasseeko triliyoni namba ya dola ku bbanja mu bbanga tugambe kale lya myezi 5 ne bw'obala myezi 5 agasseeko triliyoni namba. Kitegeeza nti obukulembeze bwe oyinza okugamba nti tebukoze kirungi eri Amerika. Bwe mbuuza biki ebiviiriddeko ebbanja lino? Bingi ebyogerwako. Abasinga bayinza okutunulira olutalo luno naye olwo nno si nnyo. Ezimu ku nsonga ezoogerwako eziviiriddeko Amerika okuyingira mu bbanja lino eryogezaako ensi yonna, kubanga ojaga nti ebya Amerika tebitukwatako, naye nagambye nti Amerika ebyenfuna byayo bwe bikosebwa ensi yonna ebyenfuna byayo bikosebwa. Ekiviiriddeko bw'otunuulira emisinde eggwanga lya Amerika kwe lisaasaanyiza n'oligeraageranya n'emisinde kwe lifunira ssente mu misolo n'ebiringa ebyo tebitaalinga. Kiringa okuba ng'oyingiza mutwalo ng'oli 3 kati ye Amerika tekyafuna ssente zimala, esaasaanya ssente nnyingi, naye ng'okusinga batunuulidde pension ne health care eri abantu abakaddiye. Jjukira nti mu ggwanga lya Amerika waliwo abantu abafuna pension, waliwo obujjanjabi abantu abo bwe bafuna abakadde abatakyakola. Jjukira nti abatakyayingiriza ggwanga nti takyalina ssente zayingiza basobole omutemako income tax ne insurance n'ebiringa ebyo. Kyokka ng'ate ye bufuuse obuvunaanyizibwa bwa Amerika ng'eggwanga oba gavumenti okuba ng'erabirira abantu abo. Bw'otunuulira Amerika buli mwaka esaasaanya triliyoni 7 eza dola. Zino zikola ebitundu 60 ku buli 100, 60%, nga zigenda ku Social Security Administration payments, zigenda ku health insurance okuli Medicare ne Medicaid,
kwoteeka n'okulabirira abaazirwanako. Triliyoni za dola 7 buli mwaka. Situjja zijja mu za Uganda kubanga buli sente gye tunaayogerako ne tuzijjiza mu za Uganda either ojja kunyiiga. N'ekiri kyenkulaze nti sente America zeekuŋŋaanya okuva mu bantu mu misolo ntono okusinga sente ate zeebakola ki? Zeebateekamu. Bw'otunuulira omwezi ogw'omusanvu gwokka oguwedde, America yafunye sente obuwumbi bwa dola 334 okuva mu income tax, okuva mu insurance, mu social insurance ne corporate taxes, kwoteeka n'emisolo emirala egijja. Abantu mu mwezi ogw'omusanvu mu bintu ebyo yabafunyemu obuwumbi 334. Kyokka bwe yatuusa ate okusaasaanyiza mu nteekateeka y'emu yasaasaanyiza obuwumbi 766. Kitegeeza nti yeekubisizza. Kyekiri kye nagambye nti oyingiza omutwalo n'ogenda okumaliriza ng'ate olidde 2 oba 2.5 kati America kyerimu. Kyekiri nti bw'otunuulira insurance, bw'otunuulira income tax n'ebiringa ebyo, erina abantu bangi abatakyayingiza ate nga ye erina okubakola ki? Okubasaasaanyizaako. Nagambye nti interest rates rises ekuze. Bw'olutunuulira ku lwaleero America buli mwaka esasula triliyoni 1 n'obuwumbi 100 okusaviisinga ebbanja lyayo. Kino kitegeeza nti sente zeesaasaanya okusasula ebbanja zisinga ku kintu eky'ensonga America kye twali tugimanyiddeko okuteekako sente nnyingi. Okimanyi? Kiki? Byakulwanyisa, defense, byakwerinda. Ontegedde nti America sente zaayo ennyingi tubadde tuzimanye ebbanga lyonna nti zigenda ku defense. Kyokka ku lwaliro bakulaga nti triliyoni 1 n'obuwumbi 1000 obwa dola zeesasula buli mwaka okusaviisinga ebbanja. Zino zisingako ku sente zeesaasaanyiza ku byokwerinda byayo. Mu myezi 10 egisoose mu mbalirira ya America y'omwaka 2026, mu myezi gyayo 10 egisoose, bakulaga nti sente zeesaasaanyiza ku bbanja zisinze health insurance, zisinze ne pension. Kinene. Kati kituuka akaseera nga abantu abakubanja ebitongole n'abantu ababanja babateekako sente empitirivu. Buli mwaka America esaasaanya 1.8 wakati wa 1.8 ku 2 trillion ku federal retirement benefits. Kikyenjogerako nti waliwo kikiri beeteekamu sente nga baawummula federal retirement benefits, social security ne local public pensions. Gundi yali akola, gundi yali mulwanyi, gundi yali bwati. Buli mwaka ebateekamu wakati wa 1.8 to 2 trillion US dollars. Kati nkulaga butya America bwetayingiza abantu bano bonna bagifuukidde omuki? Bagifuukidde omugugu. Newankubadde nga abamu ku batunuulizi b'ensonga ne bannabyabufuzi bagamba nti obukulembeze si obwa Trump bwokka, wabula n'obwa Democrat naddala Joe Biden tebaakola kimala okubanga balwanyisa embeera eno. Kati omuntu n'alibuuzizza eggwanga nga America baani abayinza obbanja America? Ekyo nategedde nti ojja kyebuuza. America ng'eggwanga erina abantu ssekinomu abagibanja, erina ebitongole ebigibanja, erina abawozi b'ensimbi nga bitongole biri smart nga bimanyiddwa nti biwola nsimbi n'abantu, erina n'amawanga amalala agamanyiddwa nga gabanja America. Bw'otunuulira ebbanja America lyeyeewola mu ba-investor abali munda mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga erya America, ba-investors. Bwe twogera ku ba-investors ziyinza okuba banka, zigayinza okuba amakampuni, bayinza okuba abantu ba bulijjo. Sente ezeewoleddwa mu ba-investor abali domestic n'abali foreign zikola ebitundu 80 ku buli 100 ku bbanja lyonna. Kitegeeza nti domestic and foreign investors
babanja America ng'eggwanga trillioni za dola 32 ku trillioni amakumi ameka ana tuli ffenna ng'ovudde ku ekyo trillioni 21 eza dola ku zino bazeewola munda mu ggwanga okuva ku bakrediti ab'enjawulo oba abawozi ab'enjawulo nage nti bayinza okuba ebitongole n'abamu bantu sekinnoomu trillioni 21.32 bazeewola munda nga ku bino ebitongole bye beewolako waliwo Federal Reserve bagyewolako trillioni 4 n'obuwumbi 528 eza dola mutual funds bagyewolako trillioni 5 n'obuwumbi 195 bino bw'obiwulira kiringa okugamba nti NSSF gavumenti ya Uganda yagyewolako sente bweti ekitongole bwe kiti pension kubanga ne wano America pension funds gavumenti ya America egibanja trillioni 1 n'obuwumbi 135 eza dola state and local governments ebanja gavumenti ate ya America trillioni 1 n'obuwumbi 636 obwa dola waliwo banka z'ebyobusuubuzi ne institution ez'enjawulo ez'ebyobusuubuzi munda mu ggwanga eryo zibanja gavumenti trillioni 2 n'obuwumbi 83 obwa dola kiringa bw'onaawulira nti Centenary nti Equity nti Diamond Trust ngezezza zibanja gavumenti ezo ze banka ngezezza zibanja gavumenti kyokka tebakomaawo ezo zeggambye 32 billion za munda mu 32 trillion bazigibanja munda mu yo mwennyini mu America wabweru wa America era nayo bagibanja bw'ojjukira ebyafaayo abaze bagoberera ebyafaayo bya America mu mwaka gwa 1907 abantu abaali babanja America nga oba ebitongole byali bibanja America nga biri bweru waayo ebbanja lya America wabweru wa America lyali likola ebitundu 5 ku buli 100 twagenda okutuuka mu mwaka 2025 nga ebbanja lya America wabweru wa America likoze ebitundu 32 ku buli 100 kuva ku bitundu 5 kitegeeza nti America n'okuswala eswala yeeyanise omwaka oguwedde 2025 America yaddukira ku banywanyi baayo ab'eggwanga erya Japan bagibanja trillioni 1 n'obuwumbi 23 we twatuukira omwaka oguwedde eggwanga lya Bungereza nga libanja America bilioni 889 eza America China bwe batalima kambugu ebanja America bilioni za dola 683 kati ago nkuwaddeko agabanja America waliwo amawanga amalala agasoba mu 10 agasoba mu 30 agabanja America kati kyekiri kye wabadde obuuza nti baani ababanja Kirimegga Kirimaanyi waliwo ebitongole waliwo abantu ba bulijjo waliwo zi banka n'ebiringa ebyo ojja kwebuuza nti kino kitegeeza ki eri ebyenfuna bya America sinakindi ne ensi yonna America gavumenti tegenda kulinda kulaba nga kino kibaawo nti eyinza okuba terina kyakukolera bannamukadde buvunaanyizibwa bwayo naye kitegeeza nti ebyenfuna by'eggwanga erya America ogenda kubiraba nga inflation okunaabuuka kw'ensimbi kusuubira okweyongera tokoma ku ekyo emisolo gigenda kweyongera either bannamateeka ababaka ba paalamenti bajja kutuula babage emisolo emipya bagiteeke ku bannansi sinakindi egyo emisolo egiriwo bongere okugimyumyula kino kitegeeza nti abaana abavubuka abakola ogenda kukola nnyo naye ng'ogibwako omusolo mungi olabirira abakadde olukula luyonkowa olukula osobola okitwala bw'otyo olabirira abaki abakadde naye nga bwe nagambye nti tekikomaawo n'amawanga amalala agatali America n'agatali ago agabanja America gagenda kukosebwa oba gatandika dde okukosebwa kubanga ne Uganda yatandika dde okukola ki okukosebwa omuli okutuggyako obuyambi n'ebiringa ebyo
kubanga ebyenfuna bya America bwe bikyankalanamu katini n'ebyenfuna by'amawanga amalala bijja kukyankalana n'okuba nti America ye namuziga. Kaakati bw'oba ng'olina omuntu wo ali mu ggwanga erya America ng'omusabayo akasente tannakwokyayo musabe empola, ayinza okuba nga kyayitamu kikambwe. Nkugambye nti ku lwaleero mu za Uganda America omugatte mu za Uganda triliyoni 4 eza dola bw'ozizza mu za Uganda ze triliyoni za Uganda 14,885 ze bagibanja. Amawanga, ebitongole n'abagagga abawozi b'ensimbi. Trump n'omulabo oba gavumenti n'ogiraba ng'ekubidde Elon Musk nti eno si birungi tuwoleyo obuwumbi 5 tutambuze emirimu. Kyekiri ky'oyinza okubuuza nti omuntu ssekinnoomu asobola okuwola gavumenti kati okirabyeko. Ky'oyinza okubuuza nti banka z'ebyobusuubuzi oba banka z'obwannannyini zisobola okuwola gavumenti okirabyeko. Nenkugamba nti ssente ze babanja America singa bazikuŋŋaanya lumu ne bagamba nti tuziwe Uganda zikola embalirira ya Uganda ya myaka 1755 bye byonna.